Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a kuku tugenda kulawonye for starters. Nkolera ekintu kimu kweno nyamba ompitire mwenyewe kaguje kabejja kawaji, the icon and the beacon of this our generation, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo tusooka ne tujjako ko kusepeewa. Kola ekintu kimu soko omumpitire mwene yaleero. His Excellency nze nina ekibuuzo kimu bwe kiti. Ekibuuzo kigamba osabira wa, ologera wa, ani akulembera, kiki ekikulembera era kiki ekikuyamba. Pulirizaamu katono omukulembeze. Ekibuuzo kyange kiri nti bwe bakkanisa yeriwa ani musumbawo bwe ziba nnono nga bya nnono na buwangwa ludda wa, era bwe kaba kati kajirikiti kifa bakazi kati ki kokozesa. Mukulembeze ka answer ajja kuba nkalinze mu comment section. Abasigadde musigale wano kankubuli lwaki mbuziza mwenyewe ekibuuzo ekyo. Wiki gye twakakuba emabega ekyamazima kiri nti wobadde ogyetegereza bulungi waliwo ekyenjawulo ekirwanira mwenyewe entalo. Kankuddiremu eyetegereza ebyobufuzi omwezi guno gwonna gwe tuvuddemu waliwo ekyenjawulo ekiri mu kulwanira mwenyewe entalo, wabula ate nga kiri mu kwerulwa kkubo lya revolution. Gwe revolutionary woba amaaso go mabikkule kyenjogerako olwedde okiraba. Museveni Rebecca alitwala Kadaga mama Busoga. Ekyo mwakirabye seetaaga kukinnyonnyolera, nakikolera video mwakiraba. Awo tugenda ofubutuka awo nga tuli bawanguzi. Ayina amaaso n'amatu mu nsonga za revolution amanyi kyenjogerako. Kata wiiki eno gye tukubye emabega tugenzo gifubutukamu ng'eyeewera NUP enja gikuba ekigo. Dini Lubo wa Sava ne bye yakolagana nabo Kakonge ogenda okusuula NUP nga bali mu kulwana mu bufunze. Balabe b'omwami ono nga bali mu kulwana bokka na bokka nga tabirimu ali bbali. Mu wiki yemu wakati eyamulangira mu 2022 okuba nti akolagana ne General Museveni, Nobert Mao nga atuwadde line-up ey'abantu oba ttiimu ey'abanne bwe bakolagana ne General Museveni. Ekyasinze okukola amawulire mu byonna kubanga ye ne FDC twali twabitegeera nti byali byafuna ssente nga tugenda oyingira kalulu ka 2021 biliyoni ezambuka mu 33 eza FDC bazitwala mu maka ga Dr. Kizza Besigye, eza DP Nobert Mao yazeekwatira. Kati abo tebaakoze mawulire. Wabula jjukira tugenda okuyingira omwaka guno nga tulina erisajja lye twakwata ku nkoona Limasayasi Mpuuga. Nobert Mao yakatemye lwatu nti mbe bakolagana nabo mwe muli ekibiina ekipya ekito ekya ADF. Njagala opozingemu awo katono. Omwami ono omulaba Haji Musiraamu omubaka Muhammad Nsereko yagenda e Masaka nga Mpuguta Masias atongoza omukago ogwa DA Dealers Alliance. Omukago ogwo njagala mbeere wa mazima eri bannansi n'eri Muhammad Nsereko kennyini. Fenna tukimanyi tewagenda ku mukolo gwa Mpuguta Mathias nti wagendayo kuba Wasseruganda nti omwagala. Muhammad Nsereko badde oyina ekintu kimu ebbanga lyonna ky'obadde okola nti buli muntu abadde ayawukana n'omwami ono ideologically afuuka omulabe we oba amulyamu olukwe obadde omunoonya ne mukolagana. Kankaddemu buli muntu abadde ayombamu n'omwami ono nga Muhammad Nsereko omunoonya ono ye tewamwagalako obadde tomwagala bulamu bwo bwonna
kiri obvious bino byenjogera sibyogera mu mutima mubi kyekiri mu public opinion nti gwe buli muntu abadde awala n'omwami ono obadde oyina engeri gy'okolaganamu naye so kiri obvious wadde nga saagala Mpuguta Mathias kankiteeke ku record nti tewakolagana na Mpuuga kubanga omwagala wagende wa Mpuuga ng'olina ekintu kimu nti Mpuuga atandise omukago ogw'abaddiira nga gwe tosuubira nti omukago gwe gugenda kuleeta ekibiina oba akabiina k'abannalukalala ka ADF. In the end Mathias Mpuuga n'omukago gwe ogw'abaddiirinzi bwe gutakuwagidde mu kibiina kyo ekya ecology abalimi wanyiize era watandise okumwolekeza ebisongo eyo mpitiddeyo buyitizi kankuzzeyo ku mulamwa. Nobert Mao ng'amaze okusayitinga Mpuguta Mathias nti omu ku abo abali mu mukago ne NRM mu wiiki y'emu ne zijjayo Mpuguta Mathias n'alangirira nti mu mukago abo ogw'abannalukalala aba ADF bagenza okukitunulamu nga tebayinaamu mugezi n'omu ngamba ayina magezi nga tebayinaamu muteeketeeke n'omu nga tebayinaamu muntu ayina busobozi kuva mu mukago gwabwe ogw'abannalukalala aba ADF kuleeta muntu kwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze mu excuse ekyasinza okuba ey'ekisiru a foolish man's excuse gye baatuwadde aba ADF baatugambye nti abasobola kwetaba mu kalulu kalinga mukolo kusimbawo omuntu ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga but in the same regard nga bakulaga nti bagenda kuteeka abantu beesimbewo ku bifo ebirala byonna ne weebuuza ekibuuzo byabaka amategeko akaba pulezidenti si yategeka akalulu akalala mukono gwa njawulo ki gwe gw'ogenda okugendamu ng'ategeka akalulu keeyo wanjawulo okwategeka ak'obwa pulezidenti ne weebuuza abasajja bonna abakulu abalina emitwe eminene egisinga n'ogwange gyonna mikalu ansa n'ebeera nti ye weewaawo oyo katumuta parking ebbali mu wiiki y'emu eno ng'etandika zireese musajja waffe musiraamu Haji Muhammad Nsereko ayombagana akukkulumira Mathias oba Mpuguta Mathias nti ayina omutima omubi tayagaliza ajjuddenge mubbi njagala ompuliriza bulungi gwalaba akatambika omwami ono omulaba Nsereko alina ekintu kyafaanaganya Nawolovu ngamba kamiliyoni bakiyita camouflage okukyuka mu langi. Nawolovu ye defense ye gy'ayina kukyusa langi nti buli wasensinga wasobola okutolokera denja ng'akyusa langi ng'afaanagana ekimuliraanye. You know one. Ye user number one. Tebakulima nti waliyo Nawolovu akekwata ku lulagalo lwa green nti kalwagala nnyo. Kalwekwatako kufuuka ka green kudduka misota gikayigga. Y'omwami ono. Bwe wetegereza obulungi omwami ono mu wiiki eno neeyise bw'aba ayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takyamwogerako mu busungu akimanyi nti emisinde gy'alina gya Nawolovu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekkita yalina abawagizi amwerippye ku mukira kwatambulira. Bwana Nsereko ffe tugamba ekintu kimu tomukira gwa kita watugamba oli musajja ke kaseera yimirira ng'omusajja yimirira okkirize nti tuli b'amaanyi tukusinga oba tambula bwa ntoogo totuwaanawaana tewevula nti okuba Mpuuga tewakolagana naye nti omwagala wakolagana naye lwa nsonga yali ayawukanye n'omuntu gw'osinga obutaagala period. Tugenda kubasensula linda eddako.